Ensangi zino obubenje obwenyigira mu bbaasi bufuse bana baliwo nga n'akawungeezi kajjo abantu bana bafiiriddewo oluvannyuma lwa bbaasi ya kampuni ya Global egambibwa okuba nga yaddewo ennyuka bwewo ng'edde Kampala bw'eyatomeraganye n'emmotoka ekika kya Kamu eyabadde yeerekera nnyo mu kitundu ky'e Kalandazi okuliraana ekyabadaaza. Okusinziira ku poliisi akabenje kano kaagudde okusaawa emu n'ekitundu nga kiteeberezebwa nti kaavudde kuvugisa kimama. Abasimattuse baddusiddwa mu ddwaliro ly'enkozi nga bali bubi. Bbaasi wa Global ye twejuche Mark ye yadduse era oluvannyuma nga amaze okukola akabenje yeemuluddemu n'adduka, naye tumukubiriza yonna gy'ali tatumalira biseera ajje yeeyanjule eri poliisi mangu kubanga akolera ekitongole kye tumanyi obulungi Global Bus Company. Kuba afudde kuliko omugoba wa takisi eno ategerekese nga Dennis Zwa erabise nga yaweddewo Nawumena Kanjako omutuuze w'Emityana Martin Mugisha nga w'Empigi sako ne Golet Nakiboneka ngono omutuuze we bwayise. Bana be twakakasizza be bafiiriddemu era abantu 6 be bafunye ebisago eby'amaanyi ennyo mu kabenje kano akawungeezi. Omwogezi wa poliisi mu bitundu by'e Katonga Philip Mukasa kino kimwaliza okuyimiriza ezimu ku bbaasi za kampuni ya Global okubuulira abagoba sako n'abasabaze ku kabi akali mu kuvugisa ekimama. What is happening? Driver tell me kiki buziwulirudda wa? Abamu ku baduleeva bazi bbaasi zino batutegeeza nti obubenje buno buva ku bufunda bw'enguudo nga baagala zigaziyizibwe. Yeetaaga ekkubo balitereeze baliddemu kubanga ekkubo ttono nnyo. Akakubo katono nnyo kata emmotoka zifuna obukulu. Kati bw'osanga akamotoka nga kayisa kati olina okugenda mu nsiko. Abasabaze balumiriza badduleeva ba bbaasi ezimu okuvugisa ekimama n'okwesa ebiragalagala nga kino bagamba kikoze kinene ku bubenje obugwawo. Baagala okuyisa nnyo balaba ate emmotoka nnene yeetisa abantu bangi ayagala kuyisa. Banyoomanya ab'obumotoka obutono. Akati ajja n'ajja omusajja amulaze toyisa n'apanuwa ogenda okulaba nga aleese accident. Mu seconds. So okugumiikiriza kyekintu ekisingako obukulu. Tubeera ne badriver wano abeera abavuga ali ku steering naye ng'alina ebintu by'ataddeawo wansi ali mu kugaayi. Balina obuveera bye tuyita intoxicants. Balina obuveera bw'amayirungi, alina ebintu bye ali mu kulya. Gye mukoma okwogera nti kendeza ku sipiidi eriye ng'ayongera muliro. Philip Mukasa atusana n'okusomera abasaabaze ennamba ye okuwaaba baduleeva abavugisa ekimama. When you see bad driving, when you experience bad driving, call that number. Mukuddayo twagadde okwetegereza envuga y'abadriver oba abeetegereza obubonero buno. Tukizudde nti abasinga bavugisa kimama bayisiza we batalina kuyisiza. Kino nno poliisi egamba nti kiyinza okuvaako obubenje okweyongera mu kitundu kino. Mu bufu bwe bumu abantu 8 nabo bafiiridde mu kabenje akagudde Kayanja okuliraana Namagunga akawungeezi k'eggulo. Takisi ebadde eva eyiganga ng'edda mu Kampala bw'eyingiridde ekikululana ekyabadde kifiiridde ku luguudo. Bawonyewo batutegeezezza nti omuntu kamu bw'abadde edduka buweewo era nga bagezezzaako okugamba omugoba naye nga tabawuliriza. Atadduka sipiidi naye ng'ate bwe tumugamba driver tutwale mpola tujja tuuka. Kati ekimotoka twakisanze awo wakati waliwo ekyabadde kipaakinze ku bbali kyeyatomedde ng'ate ekirala kyagala tumalawo era singa ekirala kyatuteebyemu bulungi twandibadde tuweddewo. Abalala baddusiddwa emulago okulaba nga bongera okufuna obujjanjabi. Ivan Kimukigozi, NTV Akawungeezi.